Oluganda tukwaniriza nate ku kyoto kyaffe ekya Sofira. Ku mulundi guli mu ssuula ye-15 ey'akatabo ekuba omunaku aka Robert G. Mukasa, twaleka Tebesigwa afunye omulimu ku ssomero liri lye yatugamba eryamuyamba okuddamu okulaba ku Nambi. Era mu ssuula eno ey'e-16 egamba nti Nambi nate. Nambi ng'avudde mu bwayaaya yakola omulimu guno naguli okumalira ddala emyaka. Okugeza yaweereza emmere mu paaka abamu kye baayitanga okuvuga emmere, yatunda ebibala mu butale bw'ebibala, yatunda ne ku mivumba mu katale k'Owino. Ekyewuunyisa nti mu katale ako kennyini yakoleramu ebbanga ate nga nange mwendi, naye tetwasisinkanako mulundi nagumu. Ekyamujja mu Owino be baakalibujja abaayokya akatale omwasirikkira ensimbi n'ebintu by'abantu ebirala. Abamu nno bambi ensimbi ez'entandikwa baali beewoze neewole. Ekyomukisa Nambi ssente ze yasuubuzanga emifumba tezaali za kwewola, n'olw'ensonga eyo teyali nnyo ku nninga y'Abawannyondo. Mukamati yeerabira bantu be. Nambi we yalowooleza nti Katonda we yali yafa obanga yamwerabira, omukisa gwamutomera ne gumwozaako ennaku n'abaana baayo eyali emutudde mu kifuba. Byajja bwe biti. Nga wayise eddaaza limu bukya akatale k'Owino kateekera omuliro, Nambi aba atambulatambula mu kibuga okumpi ne paaka gye bayita Enkadde. Agenda okuwulira ng'omusajja Bulago Keeke eyali alasanira okumukumu ng'agamba nti kale takula akalulu n'ennaku, takula ofe ssente. Engeri gy'ataali mupya mu kibuga, Nambi yasembera kumpi alabe ekyali kigenda mu maaso, anti yeetuukidde. Yasanga abantu bagula obupapula nga babutakula, abaawangulanga nga bawangula, abaaviiranga mu awo nga nabo bali wali bakuba mimiro. Gwolekera abato, Nambi naye yajjayo ssente n'agula akapapula yegatte ku batakuzi. Ng'aguze obupapula obuwera n'abutakula kyokka ng'aviiramu awo, omutima ogumu gwamugamba akome ku obwo, naye omulala ogwali gulabye abawanguzi nga basambira nnyuma gwamugamba ayongera aguleyo waakiri akalala kamu. Amazima Nambi yali akooye banyaga, anti bw'agenda okutakula ati nga tawangudde kakadde wabula bukadde. Mu kifo ky'okutyabula amazina olw'essanyu yatandika kutuuyana, era amangu n'embiro nga yatandise dda okukulukusa amaziga. Ennaku n'okubonaabona yabyeyambulira awo. Olw'obubugumyeko, abaali batunda obululu nga bamaze okumuguzaawo akawunta ya Benji bamukwanga ssente ze yawangula. Ng'akakasiddwa Benji nti zaali ziteekeddwa ku akawunta, Nambi yatandikirawo okusuuliza enkessi, era waagenda okuyita wiiki nga 2 nga Nambi yeegulidde ekizimbe ekitonotono eky'ebbeeyi ensaamusaamu mu Kampala. Waali ku kizimbe aguddeko edduuka, amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde. Engeri Nambi gye yali eva mu musaayi omugagga, bizinesi ye yataba mangu, era waagenda okuyita emyaka nga2 ng'edduuka ligejjedde ddala, era ng'ataddeko n'abakozi abaamuyambangako okutunda, anti olwo ng'ali ku ddaala lya kolijja. Bannange ssente, abakozi baamuyitanga mami, newandibadde si ye yali abazaala. Ssente yo gireke yalemerawo. Olaba omusajja omukulu kyenvinvi ayinza okuyita omuvubuka ow'emyaka 22 nti muzeeyi, anti nga ye mukama we. Obaani yakola ssente? Ebintu bizibu. Katonda bwaddamu essaala zo, gwe wennyini afunye ky'obadde okaabira, ate gwe oyinza n'okusooka okutya, anti Lugaba bw'agabaagabira ddala. Obulamu bwa Nambi bwakyukira ddala, naye yennyini yali tayinza kukikakasa nti Nambi eyali atambula ayita Katonda, ate kati ye yali ayita ssente ne zimuyitaba. Olwo nno nga n'omwana waffe yamuzaala dda, era nga yamubbulamu erinnya lya kitaawe Kalisiti, mbu ng'okumutuuma erya Tebesigwa ayinza okuntwala obusiru. Abannyumiza ebyafaayo bya Nambi bino byonna okuva lwe yadduka ku kyalo tebambuulirira ddala ddi Nambi lwe yazaala. Ekikulu kyali nti yazaala omwana wa bulenzi nga bw'owulidde amannya agaamutuumwa. Singa Katonda yali muntu ku nsi kuno,
ye yalibadde asinzaako ebizibu ebingi. Kale omuntu omu amusaba bugagga, ate omulala asaba amuyambe ng'agenda okubba baleme kumukwata, kyokka nga gwe bagenda okubba asaba Katonda baleme kumubba. Ekyewuunyisa, agenza okubba bwe batamugombangamu bwala ng'agamba nti Katonda nnyambye. Ekyo ne kinzijukiza omusajja eyali atambula n'asanga empologoma. Bwe yagiraba n'afukamira ku maviivi n'asaba Katonda ereme kumuvaabira. Nayo n'ebwama nga yeebaza Katonda okugiwa ekyokulya, anti bw'akakeerera yali tennakomba ku kantu. Si byangu. Nange ne Kabiite Nnambi twasobera Katubumba. Nze nali nsaba Katonda atusisinkanye n'ennambi munnyonnyole era mwetondere oba waaliwo ensobi. Ate nga ye Nnambi asaba Kajjinga atusisinkanye awolere eggwanga ku nze. Leero nga tufuuse ttiimu za mipiira, anti buli emu ebeesaba buwanguzi. Kati omulabi ne yeebuuza nti oba Katonda awagira ttiimu ki? Nnambi yali alowooza nti nali nasigalayo mu kyalo nga nnyina ayina, naye ekyamubuukako kwe kunsisinkana ku ssomero liri gye nali nkola ng'omukuumi. Byajja bwe biti. Omwana waffe ne Nnambi yali akulanga kisogasoga nga wa musitukwa, anti ng'oggyeko olulyo lwange olulungi nnyina ensimbi yali azibalako. Kale nga buli kyakulya kyonna ekizimba omubiri ng'akituusa ku mutabani we, omumanyi mwana mugimu. Bwe yatuuka okugenda mu siniya, omwana emisomo yagikwajjizanga mu ssomero eryo lyennyini mwe nakolanga. Bannange, kale omwana wange yampitangako nga mpita asikaali nga banna abalala, nga tamanyi nti nze nali kitaawe. We nafunira omulimu mu ssomero lino, mbu nga mutabani wange asomeddemu okumala ebbanga. Oluusi n'oluusi nnyina ye yamukeezanga ku ssomero, naye ebiseera ebisinga waliwo omusajja eyamuleetanga n'okumukimamu emu ku mmotoka za Nnambi. Okuweerera omwana mu ssomero lino ng'omuzadde amala kutta njovu n'atunda amasanga gaayo. Naye manya nti mu budde buno ssente Nnambi tezaali kimu ku buzibu bwe, anti nga bw'aziyita zimuyitaba nti wangi mami. Emabegako eyo Kalisiti kitaawe wa Nnambi Walumbe yali amubala embiriizi, bw'atyo yatumya muwala we agenda amulabeko nga tannanyegera Lwemagombe n'okulekera awo okuteganya abafumba. Yagamba mukazi we nti yali tayagala kwebakira lingi nga tannatabagana na muwala we yagenda nga tamusiibudde. Maama Nnambi naye tiyali mubi, ng'aweereza obubaka eri muganda we oli mu budde buli eyasuzanga Nnambi ku kibuga, ng'amusaba asala amagezi gonna okuwenja Nnambi obuseenene atera agenda alabe ku kitaawe. Obubaka buno olwagwa mu matu ga Nnakku maama wa Nnambi omuto olw'okuba yali awuliza buuliza nti muwala we yajja ku kibuga. Ekkubo eryangu lye yalondawo lya kuyisa birango ku laadiyo Buganda eyali ewulirwa abantu abangi mu nsangi ezo. Newandibadde Nnambi omutima gwali gwamuluma dda okuddako eka alabe ku bakadde be, yali akyalemeddwa okufuna omuntu gwe yeekakasa asobole okumwebuuzaako ku byali bifa ku kyalo ky'ewaabwe naddala awaka ewaabwe. Muli yali akyalinamu enkenyera okubaako omuntu yenna ow'oku kyalo gwe yeeraga n'okubaako gw'ategeeza we yali. Newandibadde ku kibuga eno yalinayo nnyina omuto, kyokka ekiseera kyonna kye yali amaze ku kibuga yali yeewaza ewuwe olw'ensonga eri gye nasinyizaako. Nga Nnambi awulidde ebirango nnyina Nnakku bye yateeka ku laadiyo, omutima gwamugwa wala, naye oluyiira lwali lumulondedde embazzi, anti obulwadde bwa kitaawe bwali butaddewo olutindo lw'okutabagana kwe yali yakaabira edda. Munnange omusaayi gwe musaayi. Nga wayise ennaku 3 bukya Nnambi awulira ekirango yeevaamu ayolekere eri omukyalo alabe ku bazadde be n'okusingira ddala kitaawe. Nga tannasimbula kugenda yasalawo asooka atwala omwana we ku ssomero, kubanga duleeva oli eyatwala omwana ku ssomero yayinamu omutaka w'engeye. Bw'atuuka ku luggi lw'essomero oba giyite geeti, Nnambi omutima gwamutyamu kabetwa. Muli n'atyamu ng'alowooza nti oba omukulu Kalisiti lwali lutemye, anti ng'ekimutyemudde omutima takiraba. Ebyo yabiggyako omulaka. Omuserikale yaggulawo oluggi olwo yafaanana ng'omupya, kyokka ng'amaaso ga Nnambi galinga gwe gaali galabyeko awantu.
nange bwe naleeta ekitabo ekiwandiikibwamu buli ayingira oba afuluma ne ntunuulira omugoba neekanga nnyo era saakirumamu ne mubuuza nti nnyabo nina gye nali nkulabye. Nkakasa nti bwe yawulira eddoboozi lyange akakunkuna kaamuggwamu ng'amaze okukakasa nti ddala yali alabye tebeesigwa ow'edda. Yasonda n'ag'omu buto n'aŋŋamba nti kola omulimu gwo, sizze wano kubuuzibwa bibuuzo. Ko nze nti mukwano Nambi nga nsannyo. Gwe nayita mukwano yabimmiza n'aŋŋamba ne kaaze nti luwugguwuggu ggwe tongwirako ddalu era weerabire gye wandaba. Ebbanga eryo lyonna nga mutabani we awulira anti yali tannava mu mmotoka. Bannanga omwana yali yafaanana kitange si kufa n'amumalayo. Munnanga amangu n'embiro Nambi yakyusa mmotoka era okutemya n'okuzibula nga nnengera nfuufu. Nasigala ntadde ensaya nga neebuuza ekyaviirako Nambi okunkyawa okutuuka awo. Mazima n'atampa yadde eddakiika emu eti munnyonnyole, naye nasigala neebaza Katonda olw'okumundagana te. Ate ne ndaba ne ku mwana waffe newandibadde tewali yamundaga naye ekifaananyi kya ssebo kye yayina nga kyeraga kyokka. Togamba nno nti ekifaananyi kisensekere kyokka amazima nga teweetaaga ndaga butonde okukakasa nti oyo ddala yali mwana wange. Nedda ssebo, omusaayi gwe waffe mukwafu nnyo toyinza kugutankana. Bannanga omwana yali munyirivu, sina buli buyonjo bwa nnyina. Olw'omwana oyo gwe nalaba nalayira nti oba kiba kibe nali nteekwa okuddamu okulaba Nambi oba ayagala oba tayagala. Ebyaffe byali bifuuse bya mu ngabo mwe muva omukwano. Neebuuza nga bwe nfumiitiriza Nambi gye yali ajja enziruse ey'amaanyi bw'etyo anti nga sinnafuna alunviira ku ntono. Yali yafumbirwa binojjo oba nakanda kwebuuza namungi wa bibuuzo nga tewali anziramu. Ate ne mpulira ennaku okulaba nti kitange yanyegeera olw'ekaganga nga talabye ku muzzukulu wone yali anyiriranga ekinya. Omanyi mbadde sinnaba kukutegeeza nti omukulu taata mu kiseera ekyo yali yafa, naye saasobola kuziika nga ntya nti Kalisiti yali ayinza okuba nga yakuuma ekkonda ku mutima n'aŋŋombamu obwala. Nakoma ku kuwulira birango ku laadiyo nga Kisirinya ambikira okufa kwa kitange, engeri ne mu birango gye mutaali nti okuziika kwali kulinze nze ne mbima amazzi si kulwa nga nkuba ejjinja mu njuki. Nga Nambi aggwereddeyo nakizuula nti engeri yokka gye nali nnyinza okutuukirira Nambi eyali atonnya mooli nali nina kugaziya byanfuna yange anti nga lunkupe nga nze tasobola kutuula ku ntebe emu ne binnyonkondo Nambi. Okuva lwe nalaba Nambi nate obulamu bwange bwakyukira ddala. Buli ddakiika na buli sikonda nga nsala ntotto ndabe engeri gye nali nnyinza okufunamu ssente ez'entandikwa nga zeegasa naye baaba nga nsiwa nsaano ku mazzi. Ez'obukuumi nga za lusuluuju ate nga bwe ndowooza okwewola sirina kye ŋŋenda kusingira bano abawola. Oluvannyuma ennyo ekirowoozo ky'okutunda ekibanja kya jjajjange kyanzijira. Mu ddaame jjajja yali aŋŋaanye okutunda naye ewoddiza omulalo mu kyama. Yatega ogw'ekyayaalwa nze nasitukirawo ne ŋŋenda ku siteegi y'obumotoka obwasaabazanga bagenda ku kyalo kyaffe. Omu ku bagoba yali munnange anti yateranga okumbuulira ku byafanga ku mwavu. Nga ntuuseeyo namusaba ategeeze Kisirinya nti atunde ekibanja kya jjajja kati ekyali kyafuuka ekyange. Ssente zandivuddemu Kisirinya azindeetere ku kibuga tuwaye namu anti okuva lwe nadduka n'ekisubi ku liiso twali tetuddangamu kulabagana. Endagiriro y'essomero we nakuumanga nagiweera ddala ddereeva ono atera agiwa ow'omukago. Omwami ono gwe natuma yali ayitibwa Mawanda, yali musajja wa mmizi era nga tukyali bavubuka yali omu ku bamegganyi b'oku kyalo kyaffe.
Mawanda mu kiseera kino ng'oggyeko okuvuga mmotoka yalina ennimiro z'ebibala era nga buli ddaaza aleeta ebibala waakiri emirundi 2. Yannyamba nnyo okusigala nga mmanyisibwa ebyali bigenda mu maaso ku kyalo kyaffe n'ebyali bifa ku Kisiriinya. Amawulire ag'okutunda ekibanja bwe gaamugwa mu kutu, Kisiriinya teyalonzalonza, yatandikirawo okunoonya omuguzi ate nga yali afa amabbabbanyi okujja ku kibuga tuwayeemu, anti nga bwe nakutegeezezza edda emyaka gyali gyekulungudde nga tetulabagana. Lwe twagasimbagana ne Nambi mbu yagenda yeebuuza engeri gye natuuka e Kampala n'ekyandeeta. Yeebuuza nze ataasomako engeri gye nafunamu omulimu ku ssomero eddene lityo. Yagenda yeerayirira obutazza mwana waffe ku ssomero eryo lye nakuumangako mbusikulwa nga nkuuna naye. Kyokka yagenda yeebaza Katonda olw'okwanukula essaala ye gye yali yasabidde emyaka. Kwe kuddamu tusisinkana ndaga omusera. Nga naawe bw'omanyi mbe nno nga nali nina kye nali mukoze. Okuggyako omukwano gwe nali mulinako ogutasobola kuseebengererako yadde akatono kati newandibadde embeera gye twali tuyiseemu ng'ekukwasa ku nkanaga. Mbu Nambi bwe yatuuka ewuwe omwana yamutwala ewanfiira bulago we, ye n'alaba eri omukyalo. Wabula ekyali wali nga Nambi atuuse ewaabwe tekyali kibejjo, anti essanyu eryali wali nga toyinza kukimanya nti omwana muwala yagenda amaze kuzza misango. Obululu bwakubwa, amazina gatyabulwa, engalo zaakubwa, ndowooza eŋŋoma nazo singa zaaliwo tezandiwonye kuzaabyamu bituli. Nambi eyali talindiridde kwanirizibwa mu ssanyu lyenkanidde awo yasoberwa n'asamaalirira. Nnyina mukazi wattu amaziga gaali gamuyitamu ate nga bw'atyaba amazina olw'essanyu anti yali akulungudde emyaka nga takubye kimunye ku muwala we omubwati. Bannyina abamu abaali bamaze n'okuwasa akaseera ako baali babinuka masejjere, baazinanga bwe beetooloola enzirusi eyali emeremeenya ng'ekinya eyajja emukongozze. Bonna baafaanana obutakkiriza nti ddala Nambi waabwe ye yali azaagudde emmotoka eyo mu mitambo. Buli omu yali alafubana kugwa Nambi mu kafumito. Yali munyirivu nnyo nga buli amugwa mu kafuba tayagala kukavaamu. Abamu nno nga baagalana kumusitulako era singa teyali mukazi aweza omubiri wandindabidde embaga. Essanyu lino eryali liwerekeddwako akalulu ak'oluleekereeke byasobeza ab'emiriraana abaali batasuubira lwogo olwa Kalisiti eyali ku ndiri, anti nga buli kakuba balowooza nti musajja wattu lutemye. Kale nno emisinde gye baaleetanga buli yatuukangawo kyamubuukangako nga ku kabula dda amaaso kwakuba. Okuggyako okugwa abantu mu kifuba, Nambi kyakwogera yamubulira ddala, anti nga n'ebibuuzo byamubuuzibwanga kumukumu, kale ng'anaayanukula ani aleka ani. Bino byonna nga bigenda mu maaso, Nambi omutima gwamuli mu nnyumba ewaali kitaawe Kalisiti nga lumugaaya nnyini. Nga tulabirawo awedde oluvannyuma lw'okwegeyamu ne nnyina, Nambi yayingira mu nju kitaawe gye lwali lumusimbira obunnyo. Omukulu Kalisiti endiri yali yagisengula dda n'agizza mu ddiiro awaatuukirwanga abaabanga bazze okumulingizaako. Wano nno Nambi ng'akulembeddwamu nnyina we yamusanga. Nga batuuse okumpi n'omulwadde yali yeebase atunuulidde ekisenge, maama Nambi yamuyita nti ssebo, muwala wo Nambi azaawuse. Ko omulwadde eyalabikanga ava mu tulo yagamba mukazi we nti Naalongo naawe omumbejja wange oloose muloote? Ate embeekuula obwedde eri ebweru yaaki? Omuntu teyeebakeko? Ko maama Nambi nti omumbejja yakutuuseeko dda. Ko mulwadde nti maama obwakazannyiriza era bukyakulemeddemu, oyo alisanga lwayaba. Ndabye okwebakira eringi nga sizzeemu kulaba ku kaana kange ak'obuwala akamu bwe kati. Nambi ng'amaziga gamuyitamu yasembera n'akwata ku kitaawe n'amuyita mu ddoboozi erijjudde ennaku nti taata mukwano. Wadde nga Nambi yali akyuse nnyo mu ndabika ye, naye kirabika eddoboozi lye lyali terikyuse, kubanga mu ddakiika eyo omulwadde yalinga eyeekanze n'agamba nti
abakadde bajjajja abaafa, omumbejja wange ddala azaawuse, mukyala nkyusa ndaba omwana wange bannange. Nga maama wa Nambi amaze okukyusa omulwadde, omuwala yakkalira bulungi kumpi n'endiri ya kitaawe. Omulwadde yasooka ne yeekaliriza muwala we ng'alinga eyali atakkiriza ddala nti omwana we ye yali alabye erimuzza ewaka. Oluvannyuma lw'akaseera yassa ekikkowenge yeetikkudde ekizito, n'alyoka amugamba nti omumbejja wange yeggwe, ndabira wa mwana wange, webale kukyusa buufu n'ojja ondabeko kati ne bwenfa. Wakati mu maziga Nambi yagamba kitaawe nti taata nsaba kunsonyiwa byonna, bwali buto bwe bwankozesa ebyo. Kitaawe yalabika nga naye yali anaatera okwoza ku mmunye yayanukula nti mwana wange nze nakusonyiwa dda, olubuto ddo waluzaala. Omuwala nga bw'afeesa yategeeza kitaawe nga bwe yazaala omwana n'amumubbulamu, era n'ategeeza omukulu nti yali wakudda mu bwangu amumuleetera amulabeko. Emboozi ya Nambi ne kitaawe teyali mpanvu kubanga yalimu ennaku nnyingi, wabula Nambi we yaviira mu nju nga ye ne kitaawe bamaze okutabagana era nga Nambi azzeemu ogw'obumbejja. Nga Nambi atuuse ebweru yeekuba mu mipiira ena, n'aggyayo ebirabo bye yali aleetedde abakulu ne bannyina, kyokka yanyiikira okusiba amatu anti kumpi buli wawaka yagabana. Taata ne maama be baali empanga anti ng'oggyeko amatu, bombi yabakwanga amabaasa agaalabika nga agaalimu lupiiya. Ab'emikwano abajja okwaniriza munnakibuga nabo tebaagenda magalo masa era baavaawo bawoza katono kazira mu liiso. Mu abo nno abaavaawo nga beeyanze yali aluggudde olunaku olwo ow'omukago Kisiriinya teyabulamu, era bino bye nkuseetulidde nange ye yabinfuuwa. Ebyo nga biwedde baawema kasooli. Maama Nambi yasokeranga muwala we kasooli ng'eno bw'amunyumiza ebyali bifudde ku kyalo kasooka ng'omuwala akyamuka. Nazaala wange yanyumyanga bannyina ba Nambi bongerezaako. Nga bamaze okumubojjerako ebisoboka, baamubuuza gye yali ateebye obugagga. Nambi we yamalirayo olugendo lwe olwamutuusa ku bugagga ng'obudde bwenyodde. Abooluganda, nsaba tukomaawo olwaleero ate tuwuliziganye omulundi omulala nga twongera okuwulira biki ebyaddirira. Abooluganda, tusaba tukomaawo olwaleero ku mulundi omulala ate twongerezaawo. Tukusaba gabana share, byagale like, tweyongeko subscribe. Akumenyo atakumira mpeera. Kanemu kanabiri kafumba mwanyi kata konkome malanga kana kwalo fungo kya